Eky'amateeka essuula 6 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kale kino kye kiragiro, amateeka n'emisango Mukama Katonda wammwe bye yalagira okubayigiriza. Mulyoke mubikolenga mu nsi gye musomokera okugendamu okugirya. Otyenga Mukama Katonda wo, okwekuumanga amateeka ge gonna n'ebiragiro bye byenkulagira ggwe n'omwana wo n'omuzzukulu wo ennaku zonna ez'obulamu bwo, era olyoke owangaale ennaku nnyingi. Kale wulira, ggwe Isirayiri, okwatenga okukola kutyo, olabenga ebirungi, era mwale nnyo nga Mukama Katonda wa bajjajjaabo bwe yakusuubiza ku nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Wulira, ggwe Isirayiri, Mukama Katonda waffe ye Mukama omu. Era onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna. Era ebigambo bino bye nkulagira leero binaabanga ku mutima gwo, era onoonyiikiranga okubiyigiriza abaana bo, era onoobyogerangako bw'onootuulanga mu nnyumba yo, era bw'onootambuliranga mu kkubo, era bw'onoogalamiranga, era bw'onoogolokokanga. Era onoobisibanga okuba akabonero ku mukono gwo, era binaabanga eky'okukyenyi wakati w'amaaso go. Era onoobiwandiikanga ku mifuubeeto gy'ennyumba yo ne ku nzigi zo. Awo olulituuka Mukama Katonda wo bw'alikuyingiza mu nsi gye yalayirira bajjajjaabo, Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo okugikuwa, ebibuga ebinene ebirungi by'otaazimba, n'ennyumba ezijjula ebirungi byonna, z'otajjuza, n'ebidiba ebyasimibwa, by'otaasima, ensulo ez'emizabbibu n'emizeyituuni gy'otaasimba, n'olya n'okkuta, n'olyoka weekuuma olemenga okwerabira Mukama, eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Onootyanga Mukama Katonda wo, era oyo onoomuweerezanga, era erinnya lye ly'onoolayiranga. Temugobereranga bakatonda balala, ku bakatonda ab'amawanga ababeetoolodde. Kubanga Mukama Katonda wo ali wakati wammwe ye Katonda ow'obuggya. Obusungu bwa Mukama Katonda wo buleme okukubuubuukirako n'okukuzikiriza okukuggya mu maaso g'ensi. Temukemanga Mukama Katonda wammwe nga bwe mwamukemera e Massa. Munaanyiikiranga okwekuuma ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe n'ebyo bye yategeeza, n'amateeka ge yakulagira. Era onookolanga ekiri mu maaso ga Mukama ekituukirivu era ekirungi, olyoke olabenga ebirungi, era oyingire oli ensi ennungi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo, okugobamu abalabe bo bonna mu maaso go, nga Mukama bwe yayogera. Omwana wo bw'akubuuzanga mu biro ebigenda okujja, ng'ayogera nti, ebyo bye yategeeza, n'amateeka, n'emisango Mukama Katonda waffe bye yabalagira, amakulu gaabyo ki? N'olyoka ogamba omwana wo nti, twali baddu ba Falaawo mu Misiri, Mukama n'atuggya mu Misiri n'engalo ez'amaanyi, era Mukama n'alaga obubonero n'ebyamagero ebinene era ebizibu ku Misiri, ku Falaawo ne ku nnyumba ye yonna mu maaso gaffe. N'atuggya omwo alyoke atuyigirize okutuwa ensi gye yalayirira bajjajja baffe. Era Mukama n'atulagira okukolanga amateeka ago gonna, okutyanga Mukama Katonda waffe olw'obulungi bwaffe ennaku zonna, alyoke atukuumenga tuleme okufa nga leero. Era kinaabanga butuukirivu gye tuli bwe tunaakwatanga okukola ekiragiro kino kyonna mu maaso ga Mukama Katonda waffe nga bwe yatulagira.